era ekyo sagala kisalamu omuntu yawangala akalulu Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti nze mpuliziganya n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert akole kyakola gyali nange ngenda kukola ekyange gyendi ekya kkooti kiganye. Wetwogerera ng'ebyava mu kulonda bikyagenda mu maaso n'okuba nga bireeta obuzibu era ensonga zino tezinnaggwa nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera. Omukulu oyo gw'olabye bamuyita Robert Kasibante yavuganya ku bwa president era nga yali presidential candidate awedde emirimu n'obululu bwe yafuna bwali emitwalo 3,344 mu kalulu kano akawedde aka 2026. Robert Kasibante ono yavuganya ku kaadi yavuganya ng'ayitira ku kaadi y'ekibiina ekya National Peasants Party oba NPP. Jebuvuddeko Robert Kasibante ono yavaayo n'agendako mu kkooti nga yagamba nti wakiri nze kangezeeko ne mu kkooti wano oba olyawo tuyinza okufunayo obwenkanya. Era mu katambi agambye ekituufu kiri nti era kimanyiddwa nti General Yoweri Kaguta Museveni yabba akalulu. Era ebigambo byogenda okuwulira mu katambi kano Robert Kasibante yabyogedde oluvannyuma lw'okubeera nti ensonga zino yazitutte mu kkooti n'akizuula nti oba olyawo mu kkooti wayinza okuba tewaliyo bwenkanya. Bino nga bikyagenda mu maaso ng'abamu ku b'ebibiina ebirala bo bavuddeyo ne bakkiriza nti ekyamazima ffe tutandise okusisinkana omusajja era tusisinkanye General Yoweri Kaguta Museveni emirundi kyokka ekyewuunyisa nga mu baamusisinkanye olunaku lwajjo twakuwadde amawulire nga nampala w'ekibiina kya FDC mu Parliament amanyiddwa nga Honorable Yusuf Nsibambi wamu n'abamu ku bali independent nga baaliko mu ludda oluvuganya okuli Latifu Ssebaggala nga basisinkanye General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ekyasinze okwewuunyisa kigambibwa okuba nti waliwo n'abamu ku ba candidates sinaba candidates waliwo abamu ku baawangudde akalulu nga bali ku kaadi y'ekibiina kya NUP nga nabo mu nkola ey'ekyama baabaddeyo mu nsisinkano eno General Yoweri Kaguta Museveni mwe yasisinkanidde abantu ab'enjawulo. Wuliriza emirundi gino gye namusinkana ne kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamemba ba Parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde basatu abalondeddwa bwe twamusinkanye nabo n'ebibiina eby'enjawulo naye nga tetubasinkana nga agambye mu nsisinkano gye yasisinkanye General Yoweri Kaguta Museveni n'ab'ekibiina kya NUP babaddemu basatu abalondeddwa nga kitegeeza ababadde babaka ba Parliament b'ekibiina kya NUP bagenze ne bamusisinkana. Kyokka ng'eno mukadde ke kamu ebintu bikyagenda mu maaso n'okufuuka ebizibu ennyo era ng'ebintu tebinnaggwa nga ne mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja wattu wetwogerera akyaliira ku nsiko. Kakati bino ebintu nno biwanvumukko. Abamu ku bakulembeze b'ennono nabo balumbiddwa wetwogerera ogenda kubitegeera mu katambi kano era ogenda kutya. Kakati ye Robert Kasibante njagala ogendeko mu comment section ombuulire ku ndowooza yo gy'oyina. Agambye ye awuliziganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era bayina enteekateeka ey'enjawulo. No wanda nti mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency abasajja bakyebulunguluddeyo era ebigambo ebyo ebimu David Lewis Rubongoya nabyo yabyogeddeko yabadde mu programu emu ku radio emanyiddwa nga Pal FM. Ebigambo ebyo nabyo ogenda kubeera ng'obiwulira. Kakati nkolagana ki oba nteekateeka ki oba pulaani ki gy'oyinza okulaba wakati wa Robert ababiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Robert Kasibante owa NPP? Byonna ogenda kubiwulira byenkuleetedde mu mboozi eno ng'abamu ku babaka abalondeddwa ku kaadi y'ekibiina kya NUP bo beegasse ne Nsibambi Yusuf ow'ekibiina kya FDC eri ye Najja Nankumbi ne bagenda ne basisinkana omukulu mu maka g'obwa president mukadde ke kamu nga ne bannaddiini abakulembeze b'ennono nga babavunaana okubeera nti basirise n'abamu ku bannaddiini abamu abavuddeyo okwogera bo bali mu bwewuunya ebintu engeri gye bigenda maaso n'okuba nga bitambuzibwamu. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nga bulijjo nze mbeera okubeera nga nkutuusako update ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala. Tanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ne tuba nga tutambula ffenna. Nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano ne tusobola okutolontoka awatali nsonga etulemesa. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kadde ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ngenda kutandika n'ensonga ez'enjawulo zenjagala okubanga ate nkutuusaako sooka osubscribinge genda mu comment section teekayo obubaka ku bino bye nkuleetedde weetaaga okubiwulira abakulembeze ab'ennono bababuuzizza ebibuuzo eby'okumukumu waliwo wano abazeeyi be ngenda okukuwa balina ebigambo bye boogerako balina ebibuuzo bye beebuuza era nga message esinga obukulu bagisindise eri ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti amaanyi ge yateekamu mu kukuŋŋaanya ettaffaali n'ebigambo ebirala amaanyi ago gaalazeewa naddala mukadde nga kano nga kakusoomoozebwa ng'omukulu amanyiddwa nti ye yawangula akalulu ekyamazima akyaliira ku nsiko. Ombuuzizza ekibuuzo nti lwaki ebigambo bya Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda mbiwewula kankuwa ensonga. Charles Peter Mayiga bwe twali mu ttaffaali mu kunoonya ettaffaali ogwo omulimu yagukola ne muwa obubonero 10 ku kinnaakyo kwegamba bweba percentage yawangulira waggulu 10 ekijjudde beddu kakati mu mbeera eyo abaana ba Nuupu oba abaana ba Buganda bonna bwabeerawo okudduka emisinde gy'obwakabaka gino be bamuwa ettaffaali ku luli abantu ba Buganda ne bannayuganda bwe baatuuka okudduka bajjumbira era ekyo yakikubiriza ne kitambula bulungi wano we mukubiddemu ebituli bwe batuuse ku bannayuganda bakwatibwa throughout Uganda yonna ng'ate Katikkiro wa Buganda n'ate ng'era ne Uganda yonna emuwulira lwaki awo talumye gwangulu nga baaluma bulijjo ku bino ebirala bwaluma kakati nze awo we muwewulidde abandaba obubi mundaba obubi nabagambye nti guno mutwe gwange nakutegeera kwange anti nze ndabye ogamba omu yekka ng'ate ne Busoga eriyo kyabazinga ne abakyoli balina abakulira lwaki bonna tubagamba lumu nti bonna bazingidde emikono atazze omuganda agamba nti anamma owuwe nti linda ab'ebweru bamale okufuna nsooka kunnyikiza wano ewaffe ndyoke ŋŋenda ebweru kakati ssebo nga bw'ogambye awo nga tetunnabagenda bweru bannaddiini bw'osoose b'ebweru bakabaka ab'ebweru naye bannaddiini bo boogerako ki bannaddiini kati ate juzi tebagende wagonde ate bye bakolayo tebyali birungi bannaddiini baleero batutabudde kakati abantu bonna kati bw'olaba nga bakola ebiri ekyennyume kya bye bandibadde bakola manya nti bakolera Museveni bannaddiini tebali independent olaba lindako atuuka n'agamba nti bannaddiini tebayingira mu byabufuzi naye Quran erambika bulungi tewaliiwo bukulembeze gye buva okujjako wa Katonda eyo ddiini kakati ekyokubiri bwe batuuka mu kulayira babakima lwaki tebakwata constitution tebakubakubamu ebituli ne babalayiza nga bogambe constitution akwata Bible oba Quran gatayagala mu munadiini wabula nze kikulu kya byonna kyenkyalabye bannayuganda bonna abakulembeze bonna bagayadde lumu oba sente zino zebabawa oba mmotoka zino zebabagulira naye banazibagulira ng'abantu bannayuganda baweddewo. Yes, kakati ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo negye bibadde bigenda obiwulidde bulungi nnyo bannaddiini abakulembeze b'ennono n'abalala bonna basirise teboogera ebintu nga bigenda mu maaso wabula tumanyi waliyo abamu ku bannaddiini abagenze mu maaso n'okuba nga boogera era nga bagezezzaako okulaba nga basitula eddoboozi lyabwe newankubadde nga bino bikyagenda mu maaso abamu kubali mu nsonga zino ez'okulwanirira eggwanga bo bagamba ffe tujja byekolerako. Robert Kasibante akugambye nti ye newe kiba kiki yayina pulaani B era awuliziganya ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kasibante y'omu ku ba candidates 8 era nga bwe nkugambye bino nno nga bikyagenda mu maaso kitegerekese nti amagye geeyongera bweyongezi mu maka aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Robert Kasibante wamugambidde nti gwe gy'oli tovaayo
sigalayo wabula mu kusigalayo gwebeera ng'okimanyi nti nze nina pulaani B era ategeezezza bannayuganda tuwuliziganya jukira ono ye yagendako mu kooti ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti ye ebya kooti awannyo waawo abamu ku bannaddiini abagezezaako okusitula eddoboozi lyabwe babadde batono nnyo era bw'obadde owulirako kakati bannaddiini mu kaseera kano ebibuuzo bingi nnyo naddala ku lunaku luno nga lwa Sande ebibuuzo bingi nnyo ebigenda gye bali ng'oggyeko ndowooza oba Seekakiti ye munnaddiini yekka oba oliawo akyayina ebigambo byayogerako n'abamu ku abo abatono. Nakitegedde mu kulonda kuno nti okuyitamu kirala n'okulangirirwa bulijjo nakitegedde mulundi guno nti okuyitamu n'okuwangula n'okulangirirwa bino byonsatule byanjawulo ebayinza okukubira ng'oli wa mukaaga nti gwe mutu wa Kampala nga okay ngambadde mwozaayozezza nga kisindikira mu yamanyo ngana ate nzikiriza nti bampangudde gwe oli musiru gwe mupiwa gwe wangudde nti okay ng'okubira banno mujje tu celebrating nze nawangudde ye Uganda ne mutuufu omusajja bamutuufu okuba okulonda kuno tekubangawo ko tekubangawo tolanga mutuufu bino byange bigaba byowulidde n'amaloboozi si byabawuliriza yadde kakiiko k'omuzikiti guno wabula buli bya muntu sekino. Yagadde nkuweko ku bigambo bya Seekakiti ku nsonga ez'enjawulo z'ayogeddeko omukutu oli ku gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira sinnakuwa bya Kasibante sinnakuwa bya David Lewis Rubongoya ng'ategeeza bannayuganda kiki ekiddako ebintu bino tebinnaggwa gwampuliriza oyinza okubiraba bw'otyo oyinza okubiraba nga bw'obirabye teweebuuza lwaki abamu ku bannabyabufuzi abamu nga baagwa abamu nga baawangula bagenze mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa Entebbe ne basisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni era mu nsisinkano zino twakuwaddeko ebimu eggulo bw'oba abadde otugoberera kakati tukongedde ebirala nabyo njagala mbeere nga mbikuwa ensisinkano zino abasinga abagoberera ebintu bakimanyi bulungi nnyo era bakugamba nti Katego oba kaweefube wakulaba nti abamu ku b'oludda oluvuganya mu njogera ennyangu bagulwa babeere ng'endowooza yaabwe bagikyusa ebigambo bye bayinza okwogera mu public babikyusa ensonga zibeere nga zitambulira omukulu oba oliawo nga bwe yandizaagadde kakati wuliriza nga sinnakutwala wa Robert Kasibante njagala okutegeeza nti bano nga bakyagenda maaso n'okusisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni ebimotoka by'amagye ebimotoka bya poliisi bikyesomboola era ab'ebyokwerinda bakyabayungula bawanvu n'abampi babeere nga basalako amaka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zino tezinnategerekeka ebuvuddeko yavaayo ne yeekubira enduulu ku nsonga y'emu ng'amaka ge gamaze okubeera nga gasalibwako waayita akaseera katono nnyo ndowooza n'asobola okukola ekisoboka bw'atyo n'abomba n'adduka mu ggwanga erya Uganda wabula yali yagaana adduka mu ggwanga erya Uganda akyali mu ggwanga erya Uganda wabula n'adduka mu maka ge naye nga kigambibwa okuba nti famire ye yali agirese munda ab'ebyokwerinda baasalako amaka bye mumanyi obulungi bye tuzze tubawa ne bagenda maaso ne baba nga baatulugunya mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi ne bagenda maaso n'okuba nga baamutuusako n'obulabe omukyala oyo n'agenda mu ddwaliro ero ensambya gye yafunira obujjanjabi kati okuva ku olwo abasajja beeyongera bweyongezi mu maka g'omusajja wabula kigambibwa okuba nti kuno kutya wuliriza nnyo gwe munnayuganda naddala gwe munnankyukakyuka naddala gwe abadde atidde oba oliawo nti ebintu biyinza okuba ng'ebyaggwa ebintu bino tebinnaggwa okutandikira eri mu kalulu okutandikira gye byatandikira nga n'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mwennyini bye yakozesa okulabula Jeno Yoweri Kaguta Museveni bwe twali tukyali mu kalulu ebigambo ebyo bikyatambula ebigambo ebyo bikyayongera ogenda maaso n'okuba nga bireeta embeera bireesedde n'abasajja okutandika okusasula n'okuyita abamu ku b'oludda oluvuganya abamu nga n'okuwangula baawangula babeere nga basisinkana omukulu nga bw'ogenda obbiwulira kakati nga sinnakuwa ebyo bibadde mu State House njagala nsooke nkuzizeeko kemabega katono nnyo nga tukyali mu kulonda Bobi Wine yakola ebigambo bino yali kulaala emu n'alabula Jeno Yoweri Kaguta Museveni era ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'awuliriza bulungi nnyo ebigambo ebyo kigambibwa okuba nti omusajja byamusigala mu matu obunkenke bukyeyongera era ebintu bino tebinnaggwa kyova olaba nga obufoofofo babutuula naddala mu State House bayita ab'oludda oluvuganya oba oliawo babeere nga basirika oba oliawo babeere nga bava mu Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga byonna ngenda bikuwa ojja biwulira Tuzirikireko abakadde tebawulira nnyo njagala awulire nga tewali awogana
General Museveni nkimanyi toyagalira ddala kulira maloboozi g'abantu naddala abantu abato naye waakiri wandiwuliriza munywanyi wo gwe mwazirwana General Kayinda otafiire njagala omanye ssebo Uganda eno yaliwo nga tonnajja era na Uganda egenda kubeerawo emyaka mingi nga wagenda dda gwe n'abantu be tetuli bantu babi tetusiga bukyayi era tetutwalana naye njagala okutegeeza nti garantiyo esinga olw'erinnya lyo olw'ebyokwerinda byo olwa security-yo n'olw'ebyobugagga gwe ne banna bye mukoze mu myaka 40 garantiyo n'ekikutaasa Uganda n'ekyuka mu mirembe ng'eyita mu kalulu abannayuganda tebaluze mu mazima g'obwenkanya omukisa ogwo weguli Yes, kakati ebigambo ebyo njagadde mbizze lwa nsonga biina point gye biggukirako wano era gy'ogenda okuba ng'owulira bulungi. Oli ku mukutu gwa Redson TV njagala okutegeeza nti amagye gakyeyongera mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga waali tewannaba kubanga wamanyika. Ebimotoka ebyandibadde ebirwanyi bikyagenda maaso n'okulabwako mu bitundu ebyenjawulo ensonga tezinnaggwa akalulu kayinza okuba nga kabbibwa naye bino tebinnaggwa abakulu baatuuse n'okubaako abantu be bayita bagende mu State House oba oliawo babeeko kye bakola kweggamba basiige ekifaananyi nti abamu ku oludda oluvuganya bali mugenda maaso n'okukolagana n'omusajja bino byonna kugezaako ekigambo legitimacy kireese obuzibu naddala we twogerera mu kaseera kano ekigambo kino kikyatandise okuba nga kiwanvuya ensonga General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we General Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku bannabyabufuzi naddala abo abali mu kibiina ekya NRM ebintu bikyagaanye okubeera nga bibatambulira wenjogerera nga mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu aba NRM abagamba nti baawangula era nti ono baamuwangula makaage ebyokwerinda batandise okuba nga basenvula bavudde mu kubeera nti kati bagasazeeko bageetoolodde wabula kyentegeddeko nti kati ne munda balabika nga bayingidde era ebibuuzo ebimu ku byabadde bibuuzibwa David Lewis Rubongoya bwe yabadde ku mukutu gwa PAL FM yakoonyeeko ku nsonga eno wabula ne wabaawo era ekigambo ekirala kye yayogeddeko njagala nsooke nkuwa ebimu ku bino obiwulirize then tutambule n'ebirala ne wenjogerera olunaku olwaleero amagye gakyebunguludde ekyo ekifo pulezidenti aliira ku nsiko bamunoonya kakati yali badde ajjawo obudde ku mitinga bannamateeka be okusobola okuteekayo omusango ogwo twali badde tukola ki okukunganya obujulizi ng'abantu baffe bali mu makomera n'ebirala bwe bityo juzi bategeeza nti tebalina kye bamuwagaza aveeyo gyali kakati bwe bakitegeeza ate ne balumba ne ba assaultinga mukyala we embeera gye bamuyisaamu mwena mwagiraba juzi bazeemu ne babuuka ekikomera ne bayingira munda ne bayingira mu nyumba ne bakola ki walabye ennaku 2 eziyise bagenze kapcholwa ne bakwata akulira akakiiko kafa k'ebyokulonda mukyala Harriet Chemutayi ne bagendawo ne baza ennyumba eyo ne bagenda mu nyumba endala Mbale nga banoonya ani President Kyagulanyi nga bagamba nti oba oliawo oyo mukyala yamukwese era ne bamubuuza ali ludda wasembadde okwogera naye ne bakebera essimu ye kakati bwe bagamba tomunoonya ate lwaki okola ebyo so embeera lwaki ku kya president twavayo ne tugamba kugenda mu petition ya presidential election petition naye kakati bano abantu baffe ono maybe mayor ono councillor abasobola okunganya obujulizi bwabwe ne babutwala mu kooti bagendeyo tetusobola bagaana ng'ekibiina in fact bwe tubagaana tuba tukolera nakyemalira simanyi oli lwaki takitegeera ekyo bwogamba abantu tubababbye misana ng'ensi yonna eraba kale kakati awo tujja kutuukawo eyo si ensonga etuleese newankubadde nga nabyo oteeka ogenda mu maaso naddala gwakyagoberera omukutu ogwa Redson TV sooka okkirire osubscribinge ku channel eno then ngenda kukuwa ebigambo bya Robert Kasibante kasinnakutuusa wa Kasibante njagala nsooke nkulage omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi bwe bagenze mu State House wano nno waliwo ekigenda mu maaso ekitannaba kubanga kitegeerekeka era oli bwakugamba nti tebinnaggwa kkiriza nti tebinnaggwa abamu bagamba tetugenda mu kkooti abalala bagamba tugende mu kkooti abamu bagamba bino byaggwa era abamu bagenda kulayira
abalala bagambye byo tebitukwatako ffe tukyalina siteepu esembayo ey'okukabanja okumanya ebintu tebinnaggwa ng'oggyeko ekyokulumba amaka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ya NRM bali mu kaweefube wakulaba nga basisinkana bamu ku bakulembeze mu mawulire ge twabawadde olunaku olwajjo twabawadde bano abaalabikidde mu kamera kakati olunaku olwaleero ebigambo bya Yusufu Nsibambi simanyi oba kinaakikola kukola kiremya oba ebigambo bino abyogera nga ddala bwe bityo webiri naye yategeezezza nti ekyamazima mu State House gye twabaddeyo abantu 17 kwabaddeko ab'ebibiina by'enjawulo wabula nga mu baabaddeko abalala kwabaddeko n'aba NUP 3 abaalondeddwa kitegeeza abali ku kadi y'ekibiina kya NUP nga baalondeddwa ng'ababaka ba paalamenti wenjogerera baasiibye mu State House oba baabaddeko mu State House abasisinkanye General Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri eyewuunyisa mu ngeri ey'ekyama ebifaananyi tuli mu kaweefube wakulaba nga tubifuna then tubikutuuseeko njagala owuliriza akatambi kano akansibambe gye kaggweera ojja kutegeera wandibanga waliwo ekigoba abasajja toyinza okuba nga tomanyi ensisinkano zifuuse ensisinkano kyokka nga n'amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gakyasaliddwako wuliriza ebigambo by'ono omusajja paka akatambi gye kagwera si kawanvu nnyo then nzije tweyongereyo Nakalulu Museveni yakawanvu mbadde looya abeera mu misango by'ebyokulonda sigama mukutitive naye mbaddemu okuviira ddala we gyatandika kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM abantu tebalonda bagwamu essuubi n'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza nti basi ekutwale wammwe emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga abalala baba bugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba ewaffe twalibadde kaseese yonna FDC egiwangula naye buli wabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa nuupu kakati nuupu yo yavuluze naye okulonda buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe ezimba nyiiga kalubya amatama kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza so I think akaluka kano Museveni yakawangula mu mwaka guno gwendabye president emirundi 2 niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3 mu December nene mabega namulaba mbadde nze nkirimu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka emirimu obutakanya okusosolagana mawanga okusiba abantu ebyo bibaddewo nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jalia City neŋŋamba Abedi era naye najjayo ababe ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali so ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki twawangulwa nedda njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4 mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne okwosa eggulo naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo naye kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamemba ba parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde 3 abalondeddwa betwamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu n'akalulu Museveni yakawangula mbadde looya ndowooza mu bigambo by'owulidde ku kigambo nti n'aba NUP 3 baali mu kumusisinkano eno ensisinkano eya General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo okwali Yusufu Nsibambi ebigambo bye yayogedde kyokka yagamba tebaamusisinkanye lwa byakulonda babadde bamusisinkana ebbanga lyonna kakati kitegeeza nabana aba NUP abalondeddwa kitwali timweje emirundi 17 gyayogeddeko gye yakamusisinkana nti babadde bamusisinkana ku byakulonda nabo babadde bamusisinkana ebbanga lyonna wakati ng'amaka ga pulezidenti waabwe gakyasaliddwako wakati nga bakyagenda maaso n'okukukuta basisinkana omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu
gwagamba nti yetasobola kumusisinkana kano kabonera akalaga nti oba oliawo waliwo ekitateredde ate era waliwo ekigoba naddala abo abali mu buyinza. Ensisinkano zifuuse ensisinkano kyokka nga n'amaka g'omusajja baagasalako era ne wetwogerera akyaliira ku nsiko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ogenda kubiwulira ogenda kutya. Wenjogerera nga Robert Kasibante ono nga ye yavuganya ku bwa president era y'omu ku ba candidates 8 abaatuula oba abaali ku ballot paper. Ono Robert Kasibante yavuganya ku kibiina ekya National Peasants Party oba NPP ekyo kiina akabonero akapeeni. Yavuddeyo n'ayogera ebigambo n'ategeeza nti ze bannange mpuliziganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu kuwuliziganya kwaffe tulina ekiddako. Ategeeza bannayuganda nti mmwe mugume wabula mukole kye muyina okukola. Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali agira akola kyayina okukola, nange nina pulaani B era n'ategeeza nti nze ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyina pulaani B. Olowooza pulaani B yandibanga pulaani ki? Wuliriza ebigambo by'omusajja ono paka gye biggweera, then ogende mu comment section ompe endowoozayo ku bigambo bye bimu tubeere nga tutambula. Ekyamazima Mwami Museveni yabba akalulu era ekyo saagala kisalamu. Wulira omusajja atandise akugamba ekyamazima Mwami Museveni yabba akalulu. Ono ye candidate yekka oba y'omu ku ba candidate abatono ennyo. Ndoza ngenda kuwa ne ku bigambo bya Ayton Joseph Mabirizi. Ono y'omu ku ba candidate abatono ennyo abaakavaayo ne bakkiriza kyakalulu tekaali kamazima na bwenkanya. Oyinza okuba tomwagala, oyinza okuba n'endowooza eri omusajja ono, naye mu bigambo bye waakiri njagala owulirize ogende mu comment section ompandiikire kiki ky'otegedde. Ye candidate omu ku abo abaavaayo ne bakkiriza ekyamazima akalulu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni yakabba era mu kukkiriza ayongera okukikkaatiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu kano. Kyokka ono yali candidate. Kyokka ebimu ku bigambo byayogera ebimu ku ebyo ebiyinza okukozesebwa ng'obujulizi obulaga nti ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yandibadde president omutuufu. Kakati wuliriza ebigambo nze nzije nkwongereyo. Museveni yabba akalulu era ekyo saagala kisalamu. Omuntu yawangala akalulu y'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti nze mpuliziganya n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert akole kyakola gyali, nange ngenda kukola ekyange gyendi, ekya kkooti kigaanye. Kubanga Mwami Museveni ebitongole byonna yabyefunza. Naye kankole ekyange kyensobola, naye akole ekye gyali, era bannayuganda njagala okubasaba nti mwe temusalira Kyagulanyi Ssentamu Robert musango. Ate nange temunsalira musango. Era abo bonna bagenda okusalira omusango bajja kuba bakyamu kuba namwe mukole ekyammwe kye musobola, kubanga ffe tugenda kukola ekyaffe. Oli akola eki kyasobola okuba confusinga. Kakati nze nja ne pulaani B gye sasobola kwogera mawulire kubanga intelligence ejja gitegeera, naye njagala babeerawo nga bamanyi nti tulina pulaani B era Oweekitiibwa Museveni oba General Museveni tagenda kulayira. Ekyokubanja akalulu n'okujja ku Mwami Museveni tekinnaba kukoma, kubanga Mwami Museveni yennyini bamuwangula yagenda mu nsiko ate nga teyafuna buluufu bwe twafuna. Bumutunula statistics n'ebirala byonna Mwami Museveni obulala bwafuna tebunkanankana na bwange nga presidential candidate. Njagala kusaba bannayuganda ffe tukyalina cause gye tutasobola kubannyonnyola, naye tugenda vaayo lumu tubagambe nti kino na kino na kino tujjeko Mwami Museveni. Kyetusuubira nti bwe tuba tukwataganye ffe nammwe, kubanga kino ekya ssente tuba tetulina bwe tuyinza batuukirira. Naye ate ebibiina ebyobufuzi bye tusuubira nti birina maso, birina amaanyi, bisobola okutuyamba tebyatuyambye. Naye mwe abali wansi musobola okutuyamba okulaba nga tujjako Mwami Museveni nga tuyise mu nkola eyo gye tunaabagamba nti eno gye tusobola okukozesa. Kambabulire bannayuganda nti okuvuganya Mwami Museveni otambula e Masaka ku bigere n'okomawo ng'otambuza bigere. Kubanga Mwami Museveni ye muntu omuzibu ennyo. Alina machineries. One, akozesa ssente zaffe ez'omuwa omusolo. Secondly, akozesa facilities ezaffe ez'omuwa omusolo. Naye mutu appreciating, mutu siime nga temunaba kutuvuma. Manyi abasinga bannayuganda mugenda kugamba nti tubale tumukolera. It is okay because cheap talks tuze expectinga. Naye sisuubira nti omuntu ayogera byenjogera n'akoze byenkola asobola okuba nga akolera ye ate netukola bino bitukoze eki bitukoze. Naye okuvuganya General Museveni constitution bagikola baali tebasuubira nti president agenda okubeerako ebbanga eryo lyonna.
kubanga baali bamanyi nti president anaddako wanaddirako kankugereze nti owakakiiko k'ebyokulonda ajja kuba alondeddwa ng'agenda kufugibwa president mulala. Naye olw'ebizibu ebyo byonna ne IGP ogenda okwesanga IGP CDF n'abalala bonna Museveni abalonze n'addako emirundi n'emirundi kati ekyo kituwadde obuzibu. So si kyangu naye tugezezzaako kye tusobola okumunafuya n'okumulaga ensobi zonna eziri mu nsi. Naye tubasuubiza nti tetunaba kufa, tukyali balamu, amagezi tugayina, amaanyi tugayina, ate n'okusoma tusomye, ate n'eggwanga lyaffe tulyagala. Tugenda kukola kyonna ekisobola okulaba nga ffe abakulembeze abakulembedde tubayamba. Naye gwe bw'oba onvuma naawe osobola okujja n'obeera kyendi, osobola okujja n'ogezaako ku kyenkoze n'okiraba obuzibu obukikola ki obukirimu. Kubanga yes, kakati ebyo bigambo byabadde bigambo byeyali presidential candidate amanyiddwa nga Kasibante Robert ono nga yavuganyiza ku kaadi y'ekibiina ekya NPP oba National Peasants Party. Yayogedde ebigambo ebyo bigambo bya nkizo nnyo kubanga ono yali presidential candidate era yategeezezza nga bw'awuliziganya ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti era ye alina ne pulaani B. Ensonga y'okukabanja tennaba kubeera ng'eggwa. Ebigambo byonna kyenyinza okugamba gwampuliriza ebiva mu presidential candidate nga yali yavuganya ebigambo ebyo biba bya nkizo naddala ku sayidi ki kwabyogeredde. Wakati ng'obunkenke bukyagenda mu maaso ng'omukulu akyali mu kaweefube obw'okulaba ng'asisinkana abamu ku abo naddala abava mu ludda oluvuganya. Kakati ate abamu ku baavuganyako naye ebigambo bye bazze boogera bigambibwa okuba nti bibadde bikuba sayidi ye era bigambibwa okuba nti bibadde biteekawo obunkenke. Bwe twali tukyali mu kalulu wakati omu ku ba presidential candidate amanyiddwa nga Eiton Joseph Mabirizi naye yawulirwako ng'akompoleyininga ku byali bigenda mu maaso mu kalulu nga birumira era ng'ebintu bino byali bimenya mateeka. Kakati n'ebigambo bino nabyo osobola bigatta ku bya Kasibante era buno bubanga obujulizi obwongera okulaga naddala eri international community ebintu bino ekyamazima bireka tebinnaggwa. Kankuzzeeko mu bigambo bya Mabirizi byayogera nga wakati mu campaign ng'ebigambo bino byankizo ne ku budde buno era nga byakomezeddwawo naddala eri international community bagenda mu maaso n'okubikonsidalinga kubanga bano baali ba presidential candidates. Wulira tusaba okulonda kuyimirizibwe. Mwawulidde omuduumizi w'amagye CDF ng'ayogera agamba nti omuntu yenna bw'amala okulonda ava awalondebwa addeeka. Ekyo kimenya ssemateeka. Ssemateeka agamba nti babeere mita 2 amaze okulonda adde emabbali alinde akalulu kabalibwe kalangiribwe omuntu alyoka addeeka ng'amanyi akalulu ke kaasudde ne bwe kagenze mu maaso. Kati ono atyobola ssemateeka. Ffe aba Conservative Party nga bwe nayogedde tuvuddeyo ku lwa buli munnayuganda yenna okulaba ng'ebyo bitereezebwa, ennono eziri mu constitution, okulaba nga demokrasiya ayolesebwa, okulaba nga munnayuganda talondera mu kizikiza naye ng'akalulu kalimu obuggufu nga kamazima ddala nga kabwenkanya, nga buli munnayuganda tagenda kutiisibwa nga kati bwe balangiridde okuteekawo amagye abantu okutya baleme okujja mu kulonda, ennamba ezeesalika buli lulonda lwonna so nga ate abalonzi beeyongera kwewandiisa mu bungi. Ekyo twagala kikome kireme kulabika bwe kityo. N'olw'ensonga eyo ffe tuli mu kkooti era okuwulirwa kwaffe tukkiriza nti okunaasooka tusaba okulonda kuyimirizibwe, ensonga zino zikolebweko kubanga watali kolebwawo kwazo tewali kigenda kuva mu kalulu kisuubirwa kipya. Olwaleero buli munnayuganda gw'obuuza akuga nti kagenda kubbibwa, kabbiddwa, gundi yagenda okulangirirwa, akuga tetumanyi biri mu buuma oba twalonze nadda. N'olw'ensonga eyo ffe tusaba kulonda kuyimirizibwa, ensonga zisooke zikolebweko mu ssemateeka, mu kkooti eya ssemateeka yonna eyawamu. Era tulinze ekyo okwogera ekisembayo nti tuva mu kalulu nga Conservative Party. Oyo yali presidential candidate
manyiddwa nga Ayton Joseph Mabirizi. Ku bigambo bye kwe tugatta ebya Robert Kasibante nga naye yali presidential candidate. Era ng'ono agamba nti naye takkiriziganya na byavudde mu kulonda. Era Robert Kasibante agamba yewe tuogerera awuliziganya ne yali candidate munne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo. Kakati ebigambo bya Ayton Joseph Mabirizi n'ebigambo bya Robert Kasibante, ebigambo bino tebirese ensonga kubeera nga bw'oziraba. Ekyamazima byandibanga bye bimu ku ebyo ebyongera ogenda maaso n'okubanga basisinkana bamu ku booludda oluvuganya era teweewuunya nnyo boolyawo ne Robert Kasibante essaawa yonna nga bamusisinkanye olw'ebigambo ebyo kubanga kano kabonero akalaga nti zino ensonga tezinnaba kubanga ziggwa. Era nga ze zimu ku nsonga lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amakaage gakyasaliddwako, abamagye baganya okuvaayo, bannabyabufuzi bangi bakyebuuza ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali luddawa mu kaseera kano. Amagye nga gakyeyongera okubeera amangi mu makaage nga naye yennyini akyaliira ku nsiko nga n'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform bavuddeyo emirundi mingi nnyo nga bakakasa ekigambo kino akaseera kakyali kazibu nnyo, tannaba kubeera ng'asobola okudda mu makaage wabula ebinaddako biyinza okuba nga tebigenda kuba byangu. Kyekigambo ky'owulira nti ekijja si muntu. Embeze waffe ali luddawa. Ekisooka nti tebinaggwa. Ekyokubiri nti twebaza Abannayuganda abaavaayo mu bungi ne baagala pulezidenti waffe ne bamulonda. Yadde baabubba ne balangirira omulala naye tubeebaza kubanga Abannayuganda ogwaffe twagukola, twalonda NUP ne tulonda pulezidenti Kyagulanyi. Pulezidenti mulamu naye ku lw'embeera eriwo ebyali mu makaage mwabiraba, obulabi obwatuusibwa ku mukyala we mwabulaba, abamunoonya mu balabi bazze nga babyogerako bwe bamunoonya bwe baagala kumuta. So n'olw'ensonga eyo essaawa zino bwe twogerera tali mu makaage kubanga era n'amakaage abamagye baagawamba. Bw'ogendayo kati ojja kusanga nga ne mu compound bateekamu tents bagifuula nkambi y'amagye nga bobote bwe bawambula bibiri ne bafuula nkambi y'amagye. So tali mu makaage naye mulamu. Oba oliawo embeera bw'eneetereera ajja kukomawo abeere mu makaage. Naye ndowooza nga tenaatereera era yes, kakati oyo Benjamin Katana nga yakola nga treasurer ebiina ekya National Unity Platform era nga bwe nkutegeezezza nti ebintu tebinnaggwa era naye ayongedde ogenda mu maaso n'okukakasa nti kituufu bino tebinnaggwa era ze zimu ku nsonga lwaki abasajja bakyetoolodde amakaage bakyebulunguludde amakaage wabula ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga zikalubira ate abalumbye oba ababulokinze amaka g'omusajja ate ensonga zikyagenda mu maaso n'okuba nga zibakalubira. Ne bwe njogera olunaku olwaleero amagye gakyebunguludde ekyo ekifo, pulezidenti aliira ku nsiko bamunoonya. Kakati yali badde ajjawo obudde ku miitinga bannamateeka be okusobola okuteekayo omusango ogwo. Twali badde tukola ki okukungaanya obujulizi ng'abantu baffe bali mu makomera n'ebirala bwe bityo. Juzi bategeeza nti tebalina kye bamuwagaza aveeyo gy'ali. Kakati bwe bakitegeeza ate ne balumba ne ba assaultinga mukyala we, embeera gye bamuyisaamu mwena mwagiraba. Juzi bazeemu ne babuuka ekikomera ne bayingira munda ne bayingira mu nyumba ne bakola ki. Walabye ennaku bbiri eziyise bagenze Kapchorwa ne bakwata akulira akakiiko kafa k'ebyokulonda mukyala Harriet Chemtai. Ne bagendawo ne baza ennyumba eyo ne bagenda mu nyumba endala Mbale nga banoonya ani President Kyagulanyi nga bagamba nti oba oliawo oyo mukyala yamukwese. Era ne bamubuuza ali ludda wasembadde okwogera naye ne bakebera essimu ye. Kakati bwe bagamba tomunoonya ate lwaki okola ebyo. So embeera lwaki ku kya president twavayo ne tugamba tetugenda kugenda mu petition ya presidential election petition. Naye kakati bano abantu baffe ono maybe mayor ono councillor abasobola okunganya obujulizi bwabwe ne babutwala mu kooti. Kati awo tugenda kutuukawo nsonga ya kooti. Wuliriza nakugambye tugenda kutuukawo era wano njagala owulirizeewo nnyo. David Lewis Rubongoya ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform, ebigambo bye bifaanaganira ddala ebya Robert Kasibante ono yaliko presidential candidate
era Robert Kasibante yategeezezza nti awuliziganya ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kasibante gye buvuddeko yagenda mu kkooti era n'atwalayo petition owa ey'akalulu ka 226 ng'akacyalenjinga newankubadde ng'ebyavuddeyo era aka petition eyo erabika yagobeddwa oba si ekyo yagenze okulaba nga tewajja kuvayo bwenkanya bw'atyo ensonga n'agisuulawo. Nga n'ekibiina kya National Unity Platform bwe kyatwala omusango mu mwaka gwa 2021 then omusango ogwo ne bamala ne bagujjayo. Kakati Robert Kasibante ye yatutte omusango guno wabula ebya kkooti abitadde ebbali yavuddeyo n'ategeeza nti ye ayina pulaani endala esukka ku kugenda mu kkooti. Mukadde nga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyagasazeeko, Robert Kasibante amugambye nti gwe genda maaso n'omulimu gwo ogw'okubazoganya n'okubabuzaabuza nga bw'oyogera ne international community bw'ogezaako okwengeejinga abantu ab'enjawulo ensonga tukyazikutte n'amaanyi. Kakati ab'ekibiina kya NUP abamu baweereddwa amagezi nti bagende mu kkooti. Ensonga eno ya sparkings debate ey'amaanyi ennyo ekibiina kya NUP ebweru waakyo Bannayuganda ab'enjawulo abagenda maaso n'okuyayanira enkyukakyuka baabuuzizza David Lewis Lubongo y'ebibuuzo eby'okumukumu. Pulezidenti ng'akyalira ku nsiko ddala tunona ki mu kkooti ate nga wano yakyogedde bulungi nti mu kkooti twagala bujulizi at least bubeere ku record newankubadde tetujja kufunayo bwenkanya naye obujulizi bwo bubeere ku record nti bwateekebwayo. Oyina obujulizi bwo nga wabukuŋŋaanya butwale mu kkooti tetukugaana wabula tukimanyi bulungi nnyo ku nsonga ya pulezidenti kirabika ate tebagenda genda mu kkooti ate bagende mu kkooti ku nsonga y'ababaka. Bino njagala mbikuwe byabadde bigambo bya David Lewis Lubongo ya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform bw'ati bwe yagambye ku nsonga eyo. Bagendeyo tetusobola bagaana ng'ekibiina. In fact bwe tubagaana tuba tukolera na kyemalira simanyi oli lwaki takitegeera ekyo. Bw'ogamba abantu tubababbye misana ng'ensi yonna eraba tubaga obujulizi buno mugende mu bukweke samweya temubutwala mu kotsi temukola ki oba oli okoleraani. Anti oli ayinza n'okwebuuza mwami Lubongo nti muyina ttiimu y'abalooya nnene gw'onyini Secretary General oli munnamateeka temusobola kuŋŋaanya byetaagisa ne mubiteekayo nga bw'ogambye nti ndo bano bagende mu kkooti kigende ku rekodi temwagala kigende ku rekodi. Omulundi guli twakigezaako naye instructions mu mateeka zonna ziva ku client muyite client ono presidential candidate aba alina okumitinga bannamateeka be aba alina okusigninga affidavits ze. First of all kati president alira ku nsiko for example aba alina okumitinga bannamateeka n'abawa affidavits n'ebirala byetaagisa naye nga bwe nkugambye kyava ku kyaluli 2021 twagezaako okutwala obujulizi bwaffe ne tutwala obudde bungi nnyo nga tukuŋŋaanya obujulizi Scott Nsukulumu negaana ne Bugaana ne bugobera ebweru ne tugamba kakati bwe tuba tetusobola kulongoosa mu mpaaba yaffe ate nga amambabazi bamukkiriza n'alongoosa mu mpaaba ye bwe baba ebbanga lyonna lyonna nga courts zibadde zikkiriza abantu okuleeta obujulizi ne bwe baba nga tebali under house arrest nga president of bwe yali naye Owiny-Dollo n'abalala ne bagaana tetugamba tumala biseera tetugenda kugendayo. Twavudde ne tubagamba nti weewaawo n'egyo emisango emirala gye twenkaleje nga abantu baffe okutwala tetulowooza nti tugenda kufuna obwenkanya 100% kubanga ne ku mulundi guli twatwalayo emisango egimu ne tugiwangula emirala negaana naye ultimately kyetwetaaga mu nsi yaffe kwe kulaba nga buli kimu kyonna kyonna kye batukola kiri ku record. Eventually munange bino ebintu bijja kuvaayo. Abantu baffe tulira nnyo bategeeza nti system ya Museveni eringa erabika ng'eri invisible right now naye genda kuvaako bwe beevuddeko byonna bino bye twafayiringa mu courts ez'enjawulo time egenda kutuuka nga bayite fayiro eyo bagambe fayiro eyo katuddemu tugitunulemu okitegeera. So abantu baffe baleme kugwamu essuubi bwe balaba era mu katambi ke nakola nababuuza lwaki temucomplaini nga bwe tugenda mu courts zino nga abantu baffe babuzibwawo ne tu applyinga for habeas corpus ne tuwaba abantu baffe babakwata ne tugenda ne tusaba bail kubanga bw'ogamba nti tetugenda mu courts zino kiba kitegeeza bakwata abantu baffe tetulina kulinnyayo abantu baffe babuzaawo tetulina kulinnyayo tuba tukoleraani awo kubanga oza okiraba for example kati ng'olunaku lwajjo ekyo kyokulabirako ekirungi olunaku lwajjo kooti enkulu ebadde esuubirwa okuwa ensala yaayo ku kubuzaawo kwa deputy president waffe gwe bayita Jole Jacqueline Tukamushaba
regime newalirizibwa okumuleeta mu kooti. Lwaki? Lwa musango guno gwe tutaddeyo. So wao tuli mu mbeera eri bwetyo. Naye courts is one of the fronts. Naye nga bwe tukutegeezeza abantu. Eyo front tejjaawo bino byonna ebirala bye tugamba abantu okukola. Abantu bagamba nti people power gemaanyi gaffe kye tusinziirako ya ideology yaffe. Era abantu bwe basituka olunaku olwaleero bino byonna oba kooti oba ki biba kugamba ekisingira ddala obukulu mu struggle front esingira ddala obukulu y'abantu kwerwanako kwenunula. Mwami Rubongoya nga mulabikanga abasobeddwa vanyuma lw'okulonda kuno nga nammwe direction kati temugiraba nga mulabikanga abazitowereddwa banaganda mubagamba ekituufu ekitya nti bibazitoyeeko nedda anti kati ekisooka tuli people power tuli maanyi g'abantu anti amaanyi g'abantu abantu boyogerako tugambe amaanyi g'abantu gemugamba nabo bennyini njagala owulirize kino nti abantu baffe abatuwuliriza abantu baffe abali eyo ekitutuukako kye kibatuukako okitegeera tetuli detached saagala omuntu yenayina looze tibano bakulembeze ba NUP n'abantu waliwo enjawulo ekitutuukako kiba kibatuuseeko buvunaanyizibwa bwaffe ffenna kyobola tweyita people power tetuyimirirangako ne tugamba guno mulimu tugenda gukola nga ffeffeka nga ttiimu y'abantu 10 20 30 tetusobola omulimu gwa bannansi gwa bannayuganda sobola ogamba nti abantu baffe kye bawulira tukimanyi naffe kituwulira nga bwe nkugamba tumaze ebbanga nga tutegeka eggwanga pulezidenti yamala ennaku ezisuka mu 10 ng'atambula mu ggwanga ng'agamba abantu banange muveeyo mukole kino mukole kiri time bwe yatuuka abantu baffe ne bagenda ku polling station abamu ne batuukayo ne bagamba nti olwedde bamaze dda okukulondera ono mu Kampala wadde birawo ne mu kalulu ka bwa meeya ne bakola ebintu bwe bityo ne bajja ku polling stations abayaayi ne bakuba buli kimu kyonna ne bakola ki so nga bwe nkugambye ebyo byonna akasirikiriro tekategeeza defeat musirisa mwena kyemufumba akasirikiriro ak'abantu si ffeffeka kyenkugamba nakyemalira ye abalowooza nti bw'aba amaze okubba akalulu ne yeerangirira n'akola ki nti olwo biba biwedde kyenjagala omutegeeza tebinaggwa bannayuganda gye bali bannayuganda bagenda ne balwana mu 1981 abalwana before that bakyaliyo just ekyenjawulo nti ffe tubadde tukozesa system eri non-violent nga teri violent nga yaabwe gye bakozesa okukwata emundu n'ebirala ffe tubadde tugamba abantu amaanyi gali mu mmwe era ssemateeka ebakkiriza okuvayo ne mwekalakasa mu ddembe ne muwakanya buli kimu kyonna kyemumanyi tekitambudde obulungi so yes bannansi oluvannyuma lw'okukola buli kimu kyonna ne balaba bino ebibaddewo kekasirikirira kukola naye ate njagala kutegeeza nakyemalira talina kufiringa comfortable kubanga abantu anytime nga bwogga nti nakyemalira alinga ali comfortable ate talina kubeera kubanga munnayuganda alina kyeyasubidde Mwami Rubongoya juzi bwe mwabadde nga mu opposition y'ekibiina kituufu mwabagambe bagende mu kooti ku levo zonna ez'owansi naye ate oli yasubira nimugenda bagamba nti bannayo ngegitakkiriza buwanguzi buno nti temugenda kulayira tewakiraba kyetwayogera ku bintu bingi kola olunaku naye buzibu of course nga bwomanyi bwokola press conference esaawa 2-3 oli asobola okujjamu akake kayagala twamala press conference eyo ne tubategeeza nti stage ya Kanoonye yalina ekkomo yalina obudde bweyina okubeeramu Kalonde yalina olunaku lwalina okubeerawo Kakuume yalina olunaku lwalina okubeerako naye Kabanji teyina budde teyina expire ate teyina timeline era ekyo twakyogera bulungi ne tugamba nti zino phases endala zonna ziwedde naye kaakati phase y'okukabanja esobola okutekinga forms ez'enjawulo. Yes, bigambo bya Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform ku nsonga z'akalulu, ku nsonga z'okukabanja, ku nsonga ezewawulira eza press conference ezaavaayo. Naye kakati awo wengenda okuba nga nkuleka wabula nga sinava wano nga bulijjo njagala kuyitaayitako mu bubaka bwammwe bwensanga mu comment section abataddeyo mwe bali kubanga mugoberera. Isimake we bali kubanga kwoli n'agamba thank you bro kuba ngamba w'ensonga nga bwenziba wamu naye we bali kubanga obeerako ate we bali kubanga ojja mu comment section n'oteekayo obubaka bwasinga okukola ekyo. Blessings ayebazibwe nga bulijjo naawe ekyokola kya mutawana nnyo bali kubanga ogoberera ate ono bamuyise Bwanga
Godfrey nawe bali kubanga ogoberera n'agamba Mr Patrick good evening papa we bali kubanga kuoli ku mukuto gwa Red Zone TV bamuyita Aisha Chiyema Aisha Chiye Emmanuel linnya zibuzibu naye we bali kubanga kuoli namugwano Asha nga bulijjo bali kubanga ogoberera ono bamuyise Senono ali nga bulijjo wali wambulako naye kansubira oli bulungi nnyo Muhammad Dungu nawe bali kubanga ogoberera obaka bwatuuse Koni Naloga nga bulijjo message yatuuse Paul Mugenda wala nawe bali kubanga kuoli message yatuuse bulungi nnyo ono agambye Mr Patrick your number thank you for the updates bamuyise Waswa Ronald enamba yange eri 0756081795 oba 0776874508 0756081795 oba 0776874508 we bali kubanga ogoberera muganda wange Waswa Ronald message yabadde ya John naye nga njirabye kati olwamwise Jenny Adams nawe bali kubanga ogoberera kwagala we bali kubanga kuoli agamba we bali tuweereza nawe bali kubanga kuoli Lisa nawe bali kubanga kuoli Nanyanzi Shamim Nanyanzi Rashim we bali kubanga kuoli ali side zerubya awo wasinzidde okubanga ogoberera Nakamya we bali kubanga ogoberera Onyango Douglas nawe bali kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV obubaka butuuse bulungi nnyo mami wange Mama Kevin okwe Switzerland we bali kubanga obeerako obubaka kwebuli ate na buli muntu yenna atuuka ku mukuto gwa Red Zone TV naddala gwajja mu comment section noteekayo obubaka bwo kyokola kya mutawana nnyo okubeera ng'obeerangako n'okubeera ng'ogoberera katuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako kubanga gakyali mangi nnyo ate nga bwe gajja bwe tugakutuusaako nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp